babazanya olaba abazanya olaba abazanya olaba abazanya olaba atuzanya olaba atuzanya olaba atuyimba olaba. Praise the Lord. Now I also love my wife. I love my wife so much. She comes from the Enchima clan. Ola baba zanya. 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 Era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala okusooka abatume, abookubiri bannabbi, abookusatu bayigirizwa, nate ebyamagero. Kaakati twagala kumanya kusinziira ennyiriri zino ebbiri, ono Kakande ali ki kusinziira mu abaatusooka mu mulimu guno? Ekikola kino ekya Professor Simeon Kayiwa tulowooza nti engeri akuze mu buweereza n'emyaka nti akomyawo bano abantu abalinga abantu be babodde azaawo nkolagana. Kaakati nze sisuubira, nze kyendowooza abantu bano abaatusooka balina ebyama bye tutamanyi. Eza bayinza okuba baggulako Kakande olutalo nga lutalo lwa buntu naye nga bakimanyi mutuufu, oba si kyekyo ng'ekituufu bamanyi mukyamu naye kaakati olw'okuba kati mugagga ayina ebyenfuna, kaakati nga bagendayo bafune ku byenfuna tebakyayagala Yesu kutambuza mawulire ge. Eyo bw'aba si mukyamu batugambe nti si mukyamu. Era batulule ne lwaki baali bamugamba nti mukyamu. Era batunnyonnyole kyava ku kyo muyita omukyamu. Oba engeri gy'akolamu ebyamagero. Nanti Bayibuli egambye, ekisookera ddala Bayibuli egambye, tuli mu Bakolinso ekisooka 12:28, era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala okusooka abatume, abookubiri bannabbi, abookusatu bayigirizwa, nate ebyamagero. Ateekawo ebyamagero bamuyita Yesu. Ya mubi. Naffe ne tukkiriza bye boogera. N'abamwewala ne tutandika omwewala. Kaakati bw'obanga bagendayo, nze nsaba ow'ekitiibwa omusajja oyo Kakande batulage ku TV. Bonna batulaga bagendayo. Babateekeko. Kuba kizuuse nti bagendayo. Bagendayo. Professor Dayoga yagambye nti wiki eno debate badde yamanyi nnyo ku social media eri omubiri gwa Kristo eri abalokole, buli omu nga yeebuuza. Nina n'omwami gwe nalabye ng'ayagala nga asaba abasumba baveeyo boogere, alina amanya g'abasumba ge yanokoddeyo, Bishop Kiganda, Apostle Bunjo, muzeeyi waffe muzeeyi Serwadda, Kayiwa, ng'abakoowola baveeyo boogere ku kye baalabye. Twalabye Professor Simeon Kayiwa yagenze wanabbi Samuel Kakande, teyagenze yekka, yagenze ne mukyala we, sina mukyala we yekka, yasitule ne kwaya ya church yonna ne bagenda ewa Apostle, ewa nabbi Kakande. Bulirayo yabuddeyo njiri naye kugamba bamuwadde akazindaalo mu church ya sinagoga, era n'atendereza nnyo omulimu Kakande gwakola, n'agamba bajja kumwagala, n'asaba abantu bonna baagale nnyo Kakande. Si gwe mulundi ogusoose ng'ajja alabibwa mu controversies, ng'ajja alabira mu bantu abali bwe batyo, abadde alabikira nnyo mu bintu bya bujingo ebyo, bujingo agobye omukazi akoze eki afunye mulala, era abadde alabikira nnyo. Naye mu kino abalokole bali mu kwewuunya nti Apostle Simeon Kayiwa omusajja ategeera ekigambo kya Katonda. Okugenda ewa nabbi Kakande yakoze ensobi, yamwendoosinze, kati abantu batandika okugenda okusabirayo.
Kakande taliiko nsobi yonna abantu bamulaba bulabi bubi ekituufu kyeki kati ekisookera ddala bwe tugenda mu Bakolinso ekisooka essula ya 12 olunyi lwa 28 yesebo Bayibuli egamba nti era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala okusooka batume abookubiri bannabbi abookusatu be bayigirizwa nate ebyamagero olira bulungi nate ebirabo ebyokuwonya kakati mu kkanisa musobola okubaamu nnabbi naye era Katonda yennyini ayogera bwe tugenda mu Matayo 7 Matayo essula ya 7 katuve ku lunyiriri olw'15 Bayibuli egamba bweti mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisegula kati tukizudde mu Bayibuli muno Katonda ayogera ku bannabbi ba mirundi ebiri waliwo bannabbi abatuufu waliwo bannabbi ab'obulimba naye Bayibuli bwetuuse ku nnabbi omutuufu etugambye nti mu kkanisa bateeka okubeeramu bwetuuse ku nnabbi omukyamu egambye nti mwekuume mulina okumwewala kakati waliwo ebibuuzo ffe bye twagala okuzuula kusinziira omukulembeze oyo kubanga kyemmanyi nti y'omu ku baweereza abaatandika okubunyisa enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ayina okuvaayo ng'asimba ebyawandiikibwa lwaki kyanditugwanidde okugendayo ewa Kakande kubanga ffe betusanzeewo mu mulimu guno be batujja batugamba tibannayo omuntu ono si mutuufu kati ate tulaba betusanzeewo bennyini ate kati be batukakasa nti bannaye mwategedde omuntu ono omutuufu kati ffe Bayibuli etugambye twekuume bannabbi abaki ab'obulimba naye ate era Bayibuli netugamba nti mu kkanisa Katonda yassaamu bannabbi kati ffe twagala bano abatukulembera omuli Simeoni Kayiwa n'abalala balina endowooza eyo kino ekintu kye baazimba emyaka gyonna nga batugamba nti omuntu ono si mutuufu baali batulimba obanga banoonyayo byanfuna bwe baba nga badde balimba eggwanga nti Kakande mukyamu ate nga mutuufu baveeyo beenenye eri ensi yonna naye bamwetondere bw'abanga ekyamazima kituufu nga mukyamu era nga basituka ne bagenda kubanga waliyo n'abatalabika mu kamera era twagala baveeyo beetondere omubiri gwa Kristo nti baawaba nga badde nga batugamba nti mukyamu badde batugamba mukyamu ng'omusajja bamuwaayira kubanga Bayibuli yeegambye bweti egamba bweti katugisome nze ndi mu Bayibuli tuli mu Matayo 7:15 Yesu agamba nti mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisegula tubeekuume amakulu tetubeesembereza bajja boogera ku Yesu si gwe bategeeza kaakati ate Bayibuli yennyini nejja etusomesa mu Bakolinso essula ya 12 olunyiriri luno lwa 28 Bayibuli egambye etya Bayibuli egamba nti era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala okusooka batume abookubiri bannabbi abookusatu bayigirizwa nate ebyamagero kaakati twagala kumanya kusinziira ennyiriri zino ebbiri ono Kakande ali ki kusinziira mu abaatusooka mu mulimu guno ekikola kino ekya Professor Simeoni Kayiwa tulowooza nti engeri gyakuze
mu buweereza n'emyaka nti akomyawo bano abantu abalinga abantu bebabodde azaawo nkolagana kakati nze sisuubira nze kyendowooza abantu bano abatusooka balina ebyama bye tutamanyi eza bayinza okuba baggulako Kakande olutalo nga lutalo lwa buntu naye nga bakimanyi mutuufu oba si kyekyo ng'ekituufu bamanyi mukyamu naye kaakati olw'okuba kati mugagga ayina ebyenfuna kaakati nga bagendayo bafune ku byenfuna tebakyayagala Yesu kutambuza mawulire ge kati nga byanfuna tusuubire okulaba ne ku balala era nga bagenzeeyo kubanga ebbanga bagenderayo ddala bagenda wa Kakande ono yeka yasobodde okuvayo mu lwatu nanti Kakande ye yayagadde atulage nti bulijjo abampita omukyamu mubalaba nabo bajja era nze nsabira ddala Kakande ow'ekitiibwa Profeti oba oli mutuufu oba toli mutuufu nze simanyi abantu bano bateeke ku kamera otuteereyo n'abalala bajja gy'oli bonna bateekeyo batulage bonna abajja oba bazze kawungeezi ffe tukusaba tobagaana kubalaba naye tuyambe naffe tubalabe balabise kubanga ebadde bajja bagamba nti oli mukyamu kubanga kibi nnyo okugaana omwana nti wali togendawo bali abantu aye ne tukusanga nga gy'otudde oli ennyama yaayo ffe tukuze batugamba ffe tuyinza okujja mu Yesu nga batugamba nti Kakande mukyamu ate nga kirudde ebbanga kirudde kati twagala baveeyo bw'aba si mukyamu batugabe nti si mukyamu era batulule ne lwaki baali bamugamba nti mukyamu era batunnyonnyole kyava ku kyo muyita omukyamu oba engeri gyakolamu ebyamagero nanti bayibuli egambye ekisookera ddala bayibuli egambye tuli Bakolinso ekisooka 12:28 era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala okusooka abatume abookubiri bannabbi abookusatu bayigirizwa nate ebyamagero ateekawo ebyamagero bamuyita Yesu ebyamagero ebikolebwa Sitaani tebiina we bifaananira na bya Yesu gwe wali olabyeyo nga Sitaani azibula abantu amaaso nosanga ng'oli amaaso gazibuse gwe wali olabyeyo Sitaani ng'atambuza abalema Sitaani asobola okufuusa n'agira ebipapula n'abifuulamu amagi efuulamu ssente ate tegaba na mangi n'abifuula ssente aye n'amaliriza nga agguza akantu ka 1,000 ate ng'akulaga ebipapula byava okukola bibadde bya ssente miliyoni 10 ekyo nange nakyewuunya twasasulanga ku ssomero omufuusa najja ne musasula 200 aye n'afuusa ssente empitirivu ogera lwatabira mu nnyumba ewuwe n'afuusa nga bufuusa ssente ze waliwo gwe nasanga aweekawempe n'afuusa amasimu aye n'atunda emmumbwa ya siringi 10,000 ne mugana nedda bwe kiba nti bino bikola dira ebipapula bino okole kampani y'amasimu abantu bakuwe ssente kati 10,000 olwagazaati waka owesenga nannumba wendi naŋŋaa tweyiya muganda wange beeramu nange ne neeyongerayo ne ŋŋaa waayi sajja kubudde amazzi kaakati bavudde wala batugamba omusajja mubi naffe ne tukkiriza bye boogera n'abamwewala ne tutandika omwewala kaakati bwaba nga bagendayo nze nsaba ow'ekitiibwa omusajja oyo Kakande batulage ku TV bonna batulaga babateekeko kuba kizuuse nti bagendayo bagendayo Profesa Edayo yagambye nti nzikiririza mu byamagero era ne nabbi mukkirize mu byamagero bya nabbi byabakolera ffenna ebyamagero tubikkiriza bino byabeera nga asaawasaawa abantu bwa era nze njagala kugamba nze okuva lwe nalokoka sirinyangako mu kanisa ya Kakande osuubira olinnyayo ogenda mu kanisa ye
kati ate oba nabo batandise ogendayo nawo jagenda nati nze be baŋŋamba nze sigendangayo simumanyi mulaba ku TV beba mwendo sinze kati bobe ate lwaki kati nze lwaki mba sigendayo kubanga ate kituufu kubanga omusumba Simeoni Kayiwa yaleeta ekkanisa enjiri eno mu Uganda oba enjiri kwe yatandikira gye bayitanga eyebiwempe nabikyo kuba namuwulirako stolenga gaabwe bagitandika essaawa zino bwemusanga mu kyaki gye mulowooza bulijjo gye madde manyi nti nno ya bulimba aba amaze gikakasa nti si ya bulimba nati kaakati nze kyenkusabidde nti nsabye omukulu ono ayitibwa ye Simeoni naye ye Simeoni ye profeti Kakande ate ddala Samwiri Profeti Samwiri nze musabayo ekintu ekibwana akinkolera ajja kuba akitukoledde buli musumba yenna alinya ya mutu kasita abapasita abatuteereko ate bana abalokola abasabira mu kyasi zaffe eno ne bagerako ewe kufunayo ekyamagero n'amaana adde eno nga bali awo webateba kaakati ekisookera ddala ekkanisa zonna kati ennaku zino zivudde ku musingi ogwa Kristo ogw'okusaba n'okwegayirira n'obutuukirivu zikola byamagero tebiriiwo nalabye omukyalo omulala eri kawempe eri wakasangati alioko ku TikTok naye afuwa abafuwa ati kaakati omuntu teyeetaaga mufuuwa era abantu leka babuulire ebyamagero tebiri mu kugwa bwe munaasoma Matayo essuula ejja kubeera ya 17 okuva ku lunyiriri oyinza okuva ku lw'14 kandi kusomere ebyamagero tetulina bitambuliza mu kugwa wabula kye bayita ekyamagero ye muntu asangiddwa n'ekirwadde ebbanga ddene nekikola ki ekiwona ekyo kyamagero ate nga atambudde najja najulira mukama nti najja mu kanisa eno nga endwadde bweti naye endwadde yange yawonye bayibuli esomesa etya bayibuli egamba nti bwe baatuuka eri ekibiina Matayo 17:14 batuuka eri ekibiina omuntu najja gyali n'amufukamirira n'amugamba nti mukama wange musaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro emirundi mingi mu mazzi kati bwe tuba nti ebyamagero tubitwalira ku kugwa wansi waliwo obuzibu kubanga n'ensimbu esobola ossuula omuntu anti oyo yaba mulwadde ddene kati nabbi najja n'amufuuwamu naterera Yesu yasabira bameka abaagwa okimanyi nti Yesu abaamusuula kino kenkikunnyonnyole oba Yesu be yasuula wansi sole si abaamusuula naye Yesu be yasuula baali balimu omuzimu ogw'okumutemula abaagwako okukubigwa mu biseera bye bayibuli esomesa etya wano mu Yokaana 18 bayibuli egamba bweti Yokaana essula ya 18 egamba bweti olunyiriri katuve ku lusooka awo Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'afuluma n'abayigirizwa be ne basomoka akagga Kidroni ye yali olusuku n'agenda omwo n'abayigirizwa be olwokubiri awo ne Yuda amulyamu olukwe yali amanye ekifo ekyo kubanga Yesu yagendayo emirundi mingi n'abayigirizwa be awo Yuda bwe yamala okuweebwa ekitongole ky'abasirikale n'abaami okuva eri bakabona abakulu n'abafalisaayo n'ajjayo ng'alina ettabaaza n'emimuli n'amafumu olwokuna awo Yesu bwe yamanya ebigambo bye byonna bimujjidde n'avaayo n'agamba nti munoonya ki ne bamuddamu nti Yesu Omunnazaaleesi n'abagamba nze nzuuno era ne Yuda amulyamu olukwe yali ayimiridde nabo awo bwe yabagamba nti nze nzuuno ne badda ennyuma ne bagwa wansi kwe kwali okugwa kw'abantu mu mirembe gya Yesu kale abasumba b'ennaku zino bo bakitwala nti buli muntu afuna ekyamagero nakusooka kugwa kigwa kaakati Yesu yakolanga ebyamagero naye ng'abantu tebagwa
era bw'obanga gy'oli ng'obwongo bwo bwo bukulowoozesa nti bw'ogwa wansi olwo ofunye ekyamagero waliwo obuzibu mu kutegeeraako. Ambwe abamu bategeke nti enkutuukako gwe ekigwo. Ekyo kisoboka naye nze njagala kulaga abantu bategeere Yesu yaani. Ono Yesu gwe twogerako tulina okumutegeera era yaani akola atya ebyamagero. Olira bulungi kubanga bwe tuba tetutegedde kye bayita Yesu Kristo tuyinza obutamanya ebyamagero bino bikolebwa bitya. Katwetegereze Bayibuli esomesa etya. Bayibuli egamba bweti, tuli mu Matayo essuula ejja kubeera ya 15 katuve ku lunyiriri olwa 30. Ebibiina bingi ne bijja gyali nga birina abawenyera n'abazibe b'amaaso ne bakasiru n'abalema n'abalala bangi ne babassa awali ebigere bya Yesu n'abawonya. Babatadde wansi w'ebigere bya Yesu ne bakola ki? Ne bawonyezebwa. Kaakati tusoma olwasatu mu olumu ekibiina n'okwewuunya ne beewuunya bwe baalaba bakasiru nga boogera, abalema nga balamu, abawonyera nga batambula, n'abazibe b'amaaso nga balaba, ne bagulumiza Katonda wa Isirayiri. Ife ebyamagero tubikkiriza kubanga kasiru okuvaako omuzimu gw'obwakasiru tekimwetaagisa kugwa. Wabula twagala okulaba nga kasiru ayogedde. Omulema okuwonyezebwa y'anaagwa atya kubanga abeera na mu kagaali oba ku miggo. Tulabye ku Musumba Kayanja nga Mukama amukozesa. Naye kati gwe weebuuze omulema ali ku kagaali oba atudde wansi kati agenda ggwa atya? So nayo ndowooza yaba abagwa. Kankuweeyo ebyamagero gwe wano olabe ebyamagero. Kaakati bano abantu abatuuse n'ottunda kando. Oli n'addira obutambaala n'agamba abantu nti kati kana akatambaala koolaba bw'okatwala kati gende twala guno omuti. Kati kankulaga abasajja bano. Omukyere. Bayibuli esomesa bweti. Ebikolwa by'abatume essula ya 3 olusooka katukirire mpaka ku lwokusatu awo oba olwokuna. Awo Peetero ne Yokaana bwe balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu essaawa ey'omwenda, waliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina yali asituliddwa nga yali asituliddwa gwe baateekanga bulijjo ku luggi olwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi okusabanga ffeeza abayingiranga mu yeekaalu. Oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa ffeeza. Olwokuna Peetero awamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'amugamba nti tutunuulire. Olwokutaano n'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Olw'omukaaga naye Peetero n'agamba nti ffeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tambula. N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi. N'agolokoka mangu n'ayingira ng'atambula n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Kati kino kye bayita ekyamagero. Tewali wadde okugwa. Kaakati bwe tuba twogera ku bantu kuwona ebyamagero ate tetulina kusimba nnyo kubanga tetulina kusimba nnyo ku kugwa n'ebintu ebikalu ebisabibwa. Omuntu azze okugulu kuno kwefunya bye twagala bye byamagero. Bali babaguza omukyere, babaguza kando, emiti ebikoze bitya, amazzi. Kaakati bwe tubanga Yesu atuuse ku sseeryo nga tumwenkanyankanya kando, waliwo obuzibu mu kkanisa. Ate nga bano abakadde baffe bakitandika balina okutereeza ekkanisa. Kati leka nkubuulire kino. Abayigirizwa baali ku lunaku lwa Pentekote, Bayibuli egamba nti ennimi ez'omuliro ne zikka ku bo. Waliwo okugwa.
ate nga betwandisubidde okugwira ndakuba bali ne Yesu. Kati nze njagala bagamba mmwe abalowoleza mu kugwa nti n'emizimu gisuula abantu. Gibasuula. Oba bo bakirwa nti buli ajja mu kyaki aba n'omuzimu. Waliwo ne gwe nalaba. Buli abantu abasinga obungi bw'abanga tannajjuzibwa mwoyo mutukuvu abeerako omwoyo omubi. Naye bwe gukuvaako tukutandika okulabako ebibala bya Kristo. Kale musumba sibula abantu. Njagala kubeebaza mwebale tuwuliriza era ne neebaza waliwo omukyala bambi yayimiridde naffe. Omukyala ono ali Bungereza kyenzijjukira erinnya lye ndowooza oba ye Dorose naye bweriba ndyerabidde ansaasire naye yayimiridde naffe yampadde emitwalo 10 ku mukolo gwe twabadde nagwo ogw'okuyingira mu kifo kino era abantu baalidde emmere abantu baaliiridde ddala so Mukama amuwe nnyo omukisa kubanga bannaaye omulimu guno gwe tukola naddala mu kanisa oba n'ebweru waayo gutwala kye bayita ssente ate kati ono we guli gwetaagira ddala essente kubanga omuntu waaba agulaba nti n'enkuba bw'eba etonnye amazzi tegaba naba kubayisa bulungi n'akamu. So ziri zabadde za kuyingira kifo naye ate n'ekifo kyennyini kye mwayingidde wallaahi. Kati singa Sunday service ebaddewo ya leero wandibaddewo okusaba wano leero. Ate kwandibaddewo so kaakati twetaagira ddala abantu abayimirira naffe tubeere nga tutereeza ekifo kino okukizimba mu tayirozi twagala tukole ekifo kino nga kya tayirozi nga bw'osabira omuntu ate tagwa bugwe wansi kubanga ekintu ekyo si kirungi oli azijja ayambadde bulungi era njagala okukubiriza abasumba bannaye tutereeze ebifo bye tulimu tekitegeeza nti omuntu eyazza ayambadde obulungi badde bamusabira agwe mu bitaka olwo bategeere nti eyo waliyo amaanyi abantu basobola okuwa obujulizi abantu bwe bawa obujulizi nti nze bwe najja wano nalina ekinnuma ne bansabira ne kigenda kisinga nnyo omuntu okujja mu kyaki ate naddayo ngaddugala kireetera n'abalala obutakola ki so nsaba Katonda yenna gw'asobola okukozesa twetaaga seminti twetaaga amabaati okumaliriza wano olaba tewali mabaati yadde twatimbyewo twataddewo matundubaali nga bw'olaba twetaaga amabaati kati ate wali waggulu neetaaga amabaati 5 1 2 3 4 5 naye buli bbaati lya mitwalo 5 yagoo waggulu kati ate gano agoo wansi gali mabaati 30 okuva wali mpaka wano buli bbaati lyagumu kitundu ekifo kyetaaga ssente so kati oli bw'abeerayo ng'ayagadde otuwagira Mukama amuwe omukisa. Amina. Kale webale nnyo musumba alwa ate ekigambo kyonna ku radio nkakasa nti mujja kubitegeera bulungi. Kale bw'obanga ogirabye giwerezeko omulala naye ayige naye alabe kubigenda maaso naawe abadde agende wa Kakande oba togendayo kati otegedde ki ekituufu. Bali abakulu bajja kutubuulira obanga babadde nga bamuvumanga mukyamu oba ssente z'abantu temalina kuno kati ssente oli akkiriza najjo olw'essente naye ng'akimanyi byokola tebiriyo naye okusinza ku Kakande byakola yinza obutamugoberera yadde nabye Simoni Kayiwa agenzeeyo nze omuntu akufuba obufooyi n'ogweri najja ne musimbuka n'abo baluye bateeka mbu muddusi wa misinde yajja mbu takyadduka bulungi ne buli omu nekka wansi yera atambula butambuzi ne badubunga bajja bagwa waliwo yaleeta ekisero ky'ennyaanya Simoni n'azikasuka addaye anyway kale mbasaba okusubscribinga okulayikinga no commentinga naye njagala obajjukiza Dr. Richard Senjobe owa Biv Organic agamba nti mugende yaba n'okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo ulcers, prostate, fibroids, cancer, appetite, abakyala tebafuna mbuto, abaami tebalina amaanyi gasajja n'ebiringa ebyo muyiteeyo wali ku Biv Organic Mengo ajja kubanga ati abawa ku ddagala ate musobola okubanga muwona akozesa basawo abazungu ba medical doctors n'amanya kyekikuluma olwalyoka kuwa eddagala ng'ate alikozesezza oba nga akozesezza habo naye nga asooka kukebeza ba medical doctors. Ali mu Uganda yonna branches ziri buli wamu Masaka gyali Luwero gyali Obulenzi gyali Lugazi yali okulina na Absa Bank ngambye ne Kayunga wali okulina n'Akatikomu
musobola okubanga mumusangawo ate nejjinja nayo gyali ate mu kibuga Kampala n'ebitundu ebinanyawo ali Mengaawo opposite amasengere oba ku kikubo ekyekikyama kibeta Hamu Kasa Road ku kooti y'Emmengo ojja kubanga ati omusangawo kale mwe bali nnyo mwe bali ddala banaffe